Mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segabwa. Sandra Nax agambye agenda kutwala ensonga zino mb'amateeka. Obutambi bwe basobodde okubeera nga busaasaana ku mitimbagano naddala olunaku omugala wange olw'omukaaga. Era obutambi nga bulaga ng'ono ali bukunya nga bwe yazaalibwa. Era agamba yalibwamu olukwe mukwano gw'omu munnange yasobola okubeera nga afuna essimu ye ne yeesindikira buno obutambi. Yabwesindikira ndowooza baafunyeemu oba embeera etali nnungi n'asalawo okugenda maaso n'okubeera nga abuta. Kati wano eno abantu ab'enjawulo basobodde okuba nga bavaayo ne bawa endowooza zaabwe ne bagamba singa abayimbi bano eno oba abakyala tebateeka butambi mu masimu gaabwe oli ne wababba essimu ekitegeeza aba talina kyakulaga. Omubiri gugo buli kimu ekikuliko obeera okimanyi. Bw'oba oyagala kweraba mwattu genda maaso n'okubeera nga weetunulira mu ndabirwamu olabe nga bwe wakula. Bwe kiba si ekyo nga waliwo omuntu gwe wandiyagadde mwattu alabe obutambi bwo si kibi, yeeteekamu ka transport n'akutuukako n'asobola mwattu okulaba bannange ezaabu gw'olina ku mubiri gwo. Naye ono obutambi buno eno bwasobodde okubeera nga bulaga nti yali mu kisenge waliwo ekitanda kye wamma n'amaye waneno ndiwonzeka n'essimu yange kwe kusalawo agenda maaso n'okubeera nga yeemoolamoola mu mpolampola. Sandra Nax agamba bannange munsaasire, temugunsalira, temunyiigira, sinze yabitaddeyo, temulowooza nti bineeno nti olw'okuba abamulowooza babiteekayo kufuna tutumu tinange nabadde nnoonya. Se nabadde nnoonya music waali buli kimu weekiri, naye munsaasire busaasizi byonna bwe byatambudde sibe nadde njagala bitambule, byatambudde bubi. Akayimba ke yabadde agana maaso n'okubeera nga mwattu abiibizaako kamanyikiddwa nga Some Like It. Kamuyimbi Spice Omujamaica ne wano mu ggwanga era Uganda agenda kujja. Kati nno mukola benna yeti yategeera biki binagenda maaso n'okubeera nga mwattu biddako. Agamba sina audience gye nnoonya wabula naswadde dda. Era alina n'ebifaananyi bye yageze maaso n'okubeera nga ateekayo ng'alaga feesi ye yonna mugala wange eyongedde okubeera ng'erunguula. Terungudde lwa bikonde nedda, wabula erungudde olw'amaziga g'agamba nti amwattu yakaabye n'akaaba ne gatuuka n'okubeera nga mwattu gamuggwa mu kiwanga. Yavuddeyo n'ayogera n'agamba bannange mulindeko ogunsalira munsaasire. Ono nno ku mukutu ogwa TikTok y'omu ku batikitoka abalina following nga tanaba kubeera nga afuuka omuyimbi omujjuvu. Era nga ku TikTok ye bw'oba ogyetegereza alina ba followers abatakka wansi wa bukadde bubiri, kitegeeza nti audience yo mugala wange ewerako. Kati abantu bagamba nedda, omuntu yataddeyo obutambi naye tulina okubeera nga tumunenya kitono, kubanga gwe mu ntandikwa eyabukwata naawe olinga abeera yazza omusango. Singa obadde tewabukwata oba oliawo n'oli teyandikemeddwa kubeera nga mwattu abwesindikira oba oliawo n'abuteekayo. Newankubadde era abalala bakyagamba abayimbi bano tetubeesiga 100 ku 100 asobola okweterayo obutambi bwe. Omuwala ono bw'oba omwetegereza era obuyimba bw'abadde agana maaso n'okubeera nga mwattu afulumya, kiraga nti nno sofa buli obwasooka bubadde bwe bukyasinza okubeera nga bumukolera. Newankubadde obumu ku buyimba bwabadde yakasembayo okubeera nga ateekayo kuliko akamanyikiddwa nga Ntoli. Ako kabadde kattendo era nga kanyuvu. Kati mu mbeera nga bweri katulire tulabe kuba yalaga nti alina n'obuyimba obulala mugala wange bakyagenda maaso n'okubeera nga ayimba wamu n'okuteekayo. Abamu ku bayimbi abali bakyasembyeyo okulabikako mu butambi obufaananako bwe butyo Gloria Bugi, naye tebyamutambulira bulungi. Naye yafuba okulaba ng'alwana kaliya ye okusobola okulaba ng'edda waggulu. Era sijja kulimba y'omu ku bayimbi boyinza okugamba nti alinawoko ku muziki mu kiseera kino eno. Kati noono katulinde tulabe ebinaagenda maaso n'okubeera nga
biddako. But so far obubaka ku Facebook yataddeyo dda, era n'obutambi ku TikTok akyateekayo okulaga nti byabaddewo, but regardless we move. Kale embeera bwekyo bwekyatambula, newankubadde abantu bakyavumirira ekikolwa ekyo, bagamba abakyala mweddeko. Bw'oba weekutte obutambi, bannange weekwata obutambi odiriitinge. Bw'oba tosobola kudiriitinga n'olowooza ekyokutereka, ebinaddira tebijja kubeera birungi. Kati ono alaajana agamba munnyambe munsaasire, saakikoze kagenderere. Nze Murshid Ssegawa.